temulonda abaana abatali bammwe buli omwadde gye bamuzaala Lubongo yaddayo ewammwe gye bakuzaala buli muntu yesimbe ng'atulaga amalaalo g'abazadde be nti gali wano era mu abantu ba wano mu centro bwe mutugenda tukakasiza entegera yammwe nga mulonza abajega bano mulonde abaana bammwe azaala ekibi akiwongerera bw'ozaala omwana omusiro osikisa banneiba mujogeddwa mutya omujega n'ava gy'ava mbu mugenda muwa kalulu njagala obajjukiza eno si nsonga ya Bobi Wine, eno si nsonga ya politician yonna, eno nsonga yaffe ffenna. Temulinda busajja buno kunyiga mulyoke mukole kye mukola, temulinda kutemula bantu musooke mukole kye mukola, mutukozese nga tukyaliwo baganda bange. We heard Yoweri Kaguta Museveni. Museveni is the terrorist of Africa. Museveni agende. Museveni is the terrorist. DPTV Uganda, Dawn People Television. Ekigudde ku Ajati Namyalo mu ggwanga erya South Africa ajja kuvaayo akirojja. Amazina amakoppe gamenya omugongo nti Bobi Wine yagenda nange kaŋŋende banannyaniriza ye. Waliwo enjawulo wakati wa Bobi Wine ne Namyalo. Meeting yino gye baatuddemu n'omusimbi gwe yagenze nagwo mbu okujja bannayuganda bawangaalira e South Africa mu bwavu. Mu ngeri emu Franka Gashomba avuddeyo n'agatta eddoboozi lye ku banna DF abalwana okulaba nga NUP tetwala muntu yenna oba tebalonda bannayuganda muntu yenna mu bbendobendo lya Buganda. Ng'aba DF we bagamba nti Lubongo yatateekeddwa kulondebwa ne Franka Gashomba anenyeza era n'agamba ajja kutya obusiru bw'abantu ba wano singa banalonda Lubongoya buli muntu agende gyagenda. General Ashande bannamawulire bamusekeredde bw'abadde atambula ne batuuka n'ogamba nti mulinnya wagonda ayagala ki. Tugenda beera nga byonna tubitunuulira so nga ate nzikiriza oyinza okubeera nga walabye olukuŋŋaana olwa His Excellence Bobi Wine olwabadde munda mu ggwanga erya Canada. Deka nkutwale mu nsonga 16 ebyo byasimbyeko essira. Ensonga 16 ez'enkizo ziyasimbyeko essira. Muno nga mwe muli ensonga lwaki yasalawo okujja okukyusa obukulembeze bw'eggwanga. Mwe muli ensonga lwaki bannayuganda balina okwenyigiramu. Mwe muli ensonga lwaki Museveni eggwanga lino yalisudde mu matigga. Mwe muli ensonga eza ebyenjigiriza, agriculture, health service n'ensonga ndala mpitirivu. Mwe muli ne minerals z'eggwanga, infrastructure n'ebintu ebirala. Kugambe ziri 16 tuula kalira. Nzize okubeera nga nzikuwa zikiriza tukole bwe tuti nkomewo tweyongereyo. Boterevu mbanirizaako bassebo ne bannyabo akawungeezi k'olunaku olwaleero. Webale nnyo webalire ddala agenze maaso n'okubeera ng'otwegattako okola kya muwendo. Vidiyo yaffe soko gituwere like eyakatwegattako nga gwe mulundi gwo gwosoose okubeera ng'olaba omukutu guno. Genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga enteekateeka nnyingi ze tugenda okubeera nga tukutuusaako. Nzikiriza nsooke nkutegeeze mukwano gwange nti ebigenda maaso mu ggwanga bingi neka tutandike ne Ajati Namyalo. Olunaku olwajjo twakulaze emboozi
nga Ajati Namyalo ayolekedde eggwanga erya South Africa. Ajati Namyalo abadde yakava South Africa bwe yavaayo His Excellency Bobi Wine n'agenda. Kakati Namyalo yazzeeyo naye okusinziira ku mukutu gw'amawulire ogwabukedde guwandiise olunaku olwaleero nga gulaga nti Ajati Namyalo atutte ssente mu bannayuganda abawangalira e South Africa okubeera nga bejja mu bwavu. Wuliriza obujega buno, bava mu ggwanga nga baavu, kakati bagenze bakulakulanyiza South Africa. Atutte ssente okubeera mbungajja bannayuganda mu bwavu obubaluma. Ebigambo bino biva ku mukutu ogwabukedde n'ebyo biteeke ebbali. Bw'atuuseyo bino bye bibaddewo. Bamugobye, bamugambye Museveni twakoowa, genda omugwenyufu era omuseegu wa kuno. Bino bye bimu ku bigambo ebyogeddwa. We hate Museveni agende. We hate Yoweri Kaguta Museveni. Museveni is the terrorist of Africa. Museveni agende. Museveni is the terrorist. We are calling you. Museveni must go. Museveni must go. We are targeting terrorism. Museveni is a terrorist. He's killing people all the time. He's killing our brothers. Museveni is killing our brothers. Don't stop your Namyalo abantu babagalidde ebipande okuli Museveni is the problem of Uganda, kye kizibu kya Uganda. Abalala bakutte ebipande ebikoola AU, African Union, ne EU, European Union. Bagende maaso n'okubeera nga batunuulira dictator, agenda maaso n'okubeera nga ali ensi eno okugiwanda obukejje. Mu ngeri emu ono bwe bamugobye azze ebbali n'abaako akabinja kabadde nako. Akabinja kabadde nako abategeezezza nti Bobi Wine bw'anajja anaabawa emirimu, sente agenda zibagabira. Era mu bigambo byawulikika ng'agamba ye tebamutiisatiisa. Katusooke tufune akatambi kano akalala tuwulire ebigambo bye byayogedde. Bada mugamba aleka kakati mali mumwekikati lwaki mumwekikati tubanga kuwuliriza kakati mumwekikati no kyomukuba muto nga bwedde ali eringa akakogera namwe temukkiriza ate agenda ate mumwekika mumwekikati kati ate mumwekika mumwekikati Kyagulanyi wana agenda kuba president wa Kakawala. Wa muganda Kakawala. Aina n'ensonga. Kyagulanyi bagenda kuba president wa Kakawala. Agenda kukolerera. Agenda kukolerera family ye. Naye olemesa abalala. Sente naffe tugyagala. Sente naffe tugyagala. Olemesa abalala. Kubaako kye bakola. Bana muleka ayogere, mumuleka ayogere. Ye Ajati Namyalo ne ssente ze abaana tebazirabye. Omulundi gwo gwasooka yagaba $1,000 $1,000 newankubadde yazigaba abaana baaziri era ne bamuyisaamu eggaali. Ne ku guno omulundi simanyi kiki yagambye bakulu oba yabategeezezza nti dulina twala ntono. Kakati ku guno omulundi bamuwadde bisawo asobole okubeera nga bw'olengera eyo ye meeting
eyatuuliddwamu okulaba nga batikka omukazi oyo etteretebwa ly'ensimbi agende oba ggulirira oba kola biki kyonna kyekiri. Oyo omwami gw'olengera wansi mu galubindi ye yavaayo n'agamba nti Mwami Museveni ne bwafa tulinawo standby generator ye General Muhoozi. Amateeka amabi ge mutugamba nti tukola gali tukwata ddi gw'olengera wansi mu galubindi. Anson Obuwa wa NRM yoyo namyalo byebyo ebivudde saidi zeeyo bamugambye genda bamukubye n'ensimbi ze. Nzikiriza tulabe kana akatambi. General Rwashande mwe mukyali ku Moses Ali nti ensi kati agikomba bukombi. Abaffe tuyina Moses atuyina General Rwashande mulinnya wagonda n'entambula gy'atambula naye kennyini tagitegeera wabula agamba nti ali fit okuweereza bannamawogola, ali fit okubeera nga aweereza abantu b'emiyaga. Yoyo mulinnya wagonda batugamba nga soke tulabe General Rwashande afuuse ekisekererwa atandise tannayingira na parliament. Bannamawulire bavudde ne bagamba eggwanga lino Katonda alisaasire tomufune. Kale sebo. Ai gwe katobera nga munamawulire oli musiru. Afande fetu once again is a general yoka General Rwashande abantu nga bano bawummula ddi bawummule balekere emijiji emito kubanga buli generation erina obuvunaanyizibwa okubeera ng'etambuza omujiji gwayo. Gavumenti ya Mwami Museveni ng'esusseemu abantu abali mu kawungeezi, abantu abali ng'enjuba egolooba bweti eggwerayo. Ye General Rwashande ne bannamawulire bannabe babadde babakomako bukomi naye naawe beera nga munnamawulire waliwo ekintu ekijja nga kyo kisekererwa. Mutukkirize nkuggyewaawo nkutwala eri Frank Gashumba. Frank Gashumba avuddeyo neyegatta ku bantu nga Mpuuga, abantu nga Kasibante, abantu nga Bijirwa n'abalinga abo abagamba nti David Lewis Rubongoya tagwanidde tasaanidde kubeera nga avuganya ekifo kyonna wano mu Buganda n'okusingira ddala masekkati g'ekibuga Kampala. Bagamba nti addeyo yesimba ewaabwe Sebusiru Bwanjoka Butanyiniyo. Bino bigambo bigenda eri Frank Gashumba. Kumbe naye bwafa n'enjoka tesimattuka. Ogenda kutegeera lwaki nkyogedde. Oba olyawo katusake tufuna akatambi kano. Bamwe temulonda abaana abatali bamwe buli omwadde gye bamuzaala. Lubongo yaddayo ewammwe gye bakuzaala. Buli muntu yesimbe ng'atulaga amalaalo g'abazadde be nti gali wano. Era mu abantu ba wano mu Central bwe mutugenda tukakasiza entegera yammwe nga mulonza abajega bano mulonda abaana bammwe azaala ekibi akiwongerera. Bw'ozaala omwana omusiru osikisa banneiba mujogeddwa mutya omujega n'ava gy'ava mbu mugenda muwa akalulu era bamunaamuwa akalulu. Ngenda kwongera okubassa wembalabira omanyi mukyamuka nnyo. 1971 Amini bwe yawamba Obote
abantu abasinga okucelebratinga wano bali bawano 71 omusajja omukulu omutaka n'atuuka n'okuŋŋamba nti abantu bawano bagenda ku tanka za Amini waggulu gakubire embuutu akikoze temusooka kwetegereza muŋŋome kye mugamba mbu Amini agyeko bote eyawaŋŋangusa Ssaabasajja Edward Muteesa ani yali adumira amagye ebiseera ebyo yali Idi Amini ne mukyamuka ne mucelebratinga Amini ngazze mu 79 abakombozi abali mu General Yoweri Museveni bwe bajjako Idi Amini dada abasinga okucelebratinga abakuba emuntu okumala omwezi mulamba baali bawano mu Central b'okukyamuukirira Amini n'agenda mu 86 abayaniriza bakadogo ne bazina amazina fundukulu era baali bawano mulekerawo okukyamuukirira omujega n'ava gy'ava najja mu kitundu kyammwe bwaniriza temulina kasengejja akaseera kagenda kutuuka nga kokasi ya Buganda nga 98% abagirimu tebamanyi Luganda mubeere ne mubadde nabo otegera ndowooza mubeere mubadde nabo ogaye nti azaala ekibi akiwongerera bw'ozaala omwana nga talina magezi amazima gali nti kyangu nnyo omuntu omusasulira nga mugezi n'afuuka omusiru. Bw'oba owuliriza Frank Gashumba Munyarwanda kati bw'otuuka n'obuuza oyo omusajja lwaki todda wammwe lwaki gwewoganira mu Buganda simanyi oba ayinza okukikunnyonnyola awoggana naye ng'ali mu kutembeeta Abanyarwanda babeerenga ggwanga eryetongodde mu Uganda. What a fool. Oyo gwolaba ali mu kutembeeta Buganda gy'agamba eri mu kusaanawo Buganda ye yamusenza. Lwaki tewagenda mu Western? Mwe kino bakikola okukakkanya NUP n'okuginafuya mu bitundu gy'eyina ennyo amaanyi nti esobola okuleeta ababaka abalala bangi okwongera okusumbuwa Museveni. Frank Gashumba takkiriziganyangako na mpuuga. Kyokka mu kino balaba nga lyekkubo lyokka boogera kati lulimi lumu. Batugamba tusigaze abaliwo abakuumidde eggwanga emabega n'okuyimirizawo obufuzi bwa Mwami Museveni. Frank Gashumba ayogera nti Abaganda basenzezza omuntu n'oyo ayimirira no mu Buganda mwakubira emimwe egimu n'akanula amaaso nga enteefuluma obubi. Omwo mwakanulira amaaso n'abanga ne gabanga obutuli bw'eddiba. Bw'ayogera olowooza mu mutwe gwe mulimu ekivaamu. Oyagala tugamba nti nno Buganda nsiru nnyo bw'ebanga nsiru lwaki yasobola okulowooza nti Museveni ayagala Katikkiro balonde mulonde n'egaana? Oyagala tugamba nti olumiri wa Buganda gy'obadde ng'otyobola okumala akaseera? Tuyambe ne Banyarwanda banno bagambe bave mu Uganda badde ewaabwe. Bino si bya kusosola mu mawanga. But omusiru bw'ayagala akulage nti musiru mutwalireyo ng'omusiru era mwanukule mu ngeri ey'ekisiru. Gamba Abanyarwanda bonna badde ewaabwe. Naye oli mu Uganda osinziira mu Buganda otembeeta Abanyarwanda babeere eggwanga erijjudde mu constitution ya Uganda. Oyimiridde ku TV kuba olina omumwa ogusobola okwasama obulungi n'okanula amaaso ne gakutungukayo osiga obukyayi genda obusiga ewammwe Gasiya. So Frank Gashumba NRM njagala mmwe mwenna abandaba mutunule ku bipande ebya NRM mu bitundu bya Buganda mulabe oba mu kitundu kyo bweba NRM ewezaamu Abaganda basatu abalina posters
gamba ndi mulimba bonna bagwira kakati tugambe tutya nti NRM kale singa aba NRM bonna abatali baganda bawangula eyo si enabeera achievement yammwe so tolaba nti ogamba nti wakola n'ekibiina simuka Uganda kyovola akyagu oli mujega oli mugezi naye eyasasulwa okola obusiru gano mazima bayuzifulu idiot bwe batyo bwe babeera emitwe gyabwe gikala naye nga mwandibaddemu amagezi kale Frank Gashumba tumuteeke ebbali tumuveeko twesange mu comment section ombulire gwe kikyolowooza ku Frank Gashumba nibitu baddeko waggulu awo zikiriza nkwebaze nti webale nnyo webalire ddala gwatambula naffe kyokola kya muwendo tojja ng'okwo wa video yaffe like yakatwe gattako genda mu maaso n'okubeera ng'osubscribinga leka tuwolekere ebigambo olunaku olwaleero munzikirize njozeyoze omukulu amanyiddwa nga Nubian mazaalibwa ge happy birthday Nubian Lee webale kula mukama yebale kubeera nga akuwadde omwaka omulala banaatera okuggulako olutalo nti gwe omunubbi lwaki teweesimba we bunubbi enjawulo eriemu nti olukongolo balusimye mu Lubongoya gwe bagamba nti akolera Museveni ne bigaana gwe bagamba nti Mbega ne bigaana buli lunaku amaanyi ge geeyongera ate jjukira bagoba agulina kale happy birthday Nubian Lee weewaawo mutukkirize His Excellency olunaku olwalira akomekkereza olugendo lw'omu ggwanga erya Canada yes Bobi Wine leero ery'omu ggwanga erya Canada next trip ya Boston so wano wennyini Bobi Wine ennaku z'omwezi 7 agenda kubeera e Boston wabula nga tannaba kubeera nga atuuka e Boston First Lady Babi Itungo Kyagulanyi ye yatuuse dda enteekateeka namutayiika kasooke agituyitiremu omwaka guno omulamwa ogwa convention eno nno munene nnyo tugenda mu kalulu protest vote eyo tulina ogyogerako tugisunsula bulungi nnyo naye era awo ndaba manya ensonga z'abakyala zigenda kwogerwako abantu mwena tubesunze tubayita convention eno okuva nga mu 7 okutuuka nga 10 tubesunze tulivimba mu Uganda empya obuyinza nga buzze mu mikono gy'abantu tuwolekedde ensonga semasonga ampuliriza etuleese olunaku olwaleero fenna tumanyi nti ennaku zibadde 3 Bobi Wine abadde ku bugenyi munda mu ggwanga erya Canada twagambye dero katugikyusemu Canada abadde Canada Mogani amanyi ku luzungu bwato bwe yaŋŋamba tebagiyita Canada mpomyemu Canada omanyira so tuwolekedde ensonga eyatutte Bobi Wine Canada njagala tutandike n'esooka Bobi Wine teyagenze Canada kuyisa bivvulu yagenze nga waliwo ensonga lwaki agenze Canada ensonga esooka lwaki yagenze Canada katugifune tuwe katambi I've been here many times. I've attended numerous conventions here in Canada. We've given various messages. We've shared. We've gone back, reignited, and promising to come back the next year. And again and again and again. And I pray this will continue.
However, today is different. Today it is very, very different. You will notice I came alone. I did not come with all the team because these are different times. These are tough times. Ekindese wano siri ku attendinga bwa attendinzi convention baganda bange. Tuwafe Buganda since time immemorial bwe mwabanga mugenda mu lutalo ng'ogende wabakama abo ebiseera ebyo abalwanyi bagendanga wa kabaka ne baloopa olutabaalo. Kabaka n'abawa mandate n'abawa ne blessing ne bagenda ne balwana. Oba bakomawo bati bakomawo. Kati twabagamba we are servant leaders. Era ensonga endese wano enkulu bassebo ne bannyabo nzize kubaloopera lutabaalo kubanga mmwe bakama baffe. Bobi Wine bigambo bye akugambye nti bulijjo tujja nga tujja wano okubeera nga tunyumirwamu n'okwogera ebigambo ne musobola okitegeera nti olwaleero kyanjawulo. Mwenna mukitegedde oba musobola okitegeera nti nazze bw'omu so bulijjo nzija n'abantu ab'enjawulo. Ffenna tumanyi nti agenda okuva e Kampala okugenda e Canada oba e Canada yaleseeyo fundraising egenda mu maaso yakuŋŋaanya nsimbi. Ekitegeeza nti omuwendo gw'abantu ogutambula gulina okubeera omutono kubanga ensimbi zeetaagibwa mu struggle. Kati obuteetika expense deka omwajje naye aggusa ensonga. Abategeezezza nti nzize wano okusaba mandeeti yammwe n'okubeera nga mbaloopera olutabaalo. Mwenna mukimanyi nti omubala gwa NUP gugamba nti people power, our power, our power, people power. Kati azze wansi mu bantu abategeeze kiki ekigenda mu maaso. Y'ensonga enkulu eyamututte kubategeeza nti bakama baffe mwe betukiikirira kubanga akugamba nti obukulembeze bwe bugenda kubeera wansi w'abantu ng'abantu be ba boss, abakozi ba gavumenti be ba servant. Kati agenze mu baboosi be ababuulire abaloopera olutabaalo. Ekyo kimu. Ekyokubiri Bobi Wine kyeyayogeddeko eyo y'ensonga eyamututte eyo ogitegedde muganda wange. Ensonga ey'okubiri gye njagala tutunuulireko y'ensonga eya Bobi Wine. Ensonga ey'okubiri tutunuulire ya Bobi Wine okutwala obukulembeze. Kakati tulabye ki ekyamututte. Kati Bobi Wine okutwala obukulembeze tuzanye emboozi eno naye tugitegeere. Okutereeza ensi yaffe n'ekifaananyi kikyuke n'ebyo byonna byonna byenjogera era amazima bikyafaanana ng'ebirooto naye tubituukako bitya. Where is the pathway to that area? Pathway zaali bbiri era zibeera bbiri always. Tuyinza okusalawo ne tugamba kati tukwate emundu tugende tubakube. Tusobola okukwata emundu ne tugenda ne tubakuba. Tetusobola. Tuli bato, tuli bangi, tuli banyiivu, tuli baavu. We have nothing to lose. Byebiridde embuto zibiri mu mannyo. So if we chose violence, we can open war on them and kill the hell out of them. Ate nga bw'oba owangudde nakyo kikkirizibwa kuba ne constitution etulagira nti bannayuganda balina eddembe okukozesa enkola yonna okugyawo gavumenti eri unconstitutional, eya Museveni eri unconstitutional. So ne bwe twandipiikinze byakulwanyisa twandigenze ne tumulwanyisa ne tumuggyako. But we chose not to go that way. We chose non-violence. Lwaki twasalawo ekyo baganda bange?
banjagala nnyo nekimekinga clear kuba mbeera n'abavubuka bangi ne bagamba Bobby fe twakuwagira kubanga oli mu banda, twakulagira kubanga oli osobola okutowa oda n'ogamba bufaala tugende tubunyalise ne tubukakkanya. Naye mbagamba baganda bange tetukwata byakulwanyisa kubanga violence ezala just violence. Naffe kennyini tuli wano ne bwe tukwata ebyokulwanyisa ne tugenda ne tulwana nabo mwaka mulamba myaka 2 myaka 3 ne tubajjako bannaffe bangi bafudde, ono bamusse, ono bamutemyeko omukono, ono bakoze eki. Kyangu nnyo okutuuka mu buyinza naffe ne tufiiringa entitled, era abantu batunuulira ne tubagamba mwesi mwe mwatuleta mu buyinza, emmundu zaffe zino ezatuleeta mu buyinza. Twalwana kyangu nnyo ebyo tugenda mu bwongo. Twava tusalawo tukonge bannayuganda bonna benunule bonna so that ne bwalibeera nze nga tutuuse mu buyinza sisobola bagamba nti nabanunula, tuba twenunula ffenna. That's why we chose to do it as a nation. Number 2, guno omulembe gwakyukamu si gwe guli gu 1980, tuli mu 2025. Kamera ziri buli wamu, tulina okukola ekintu ekiri moral ekiri internationally accepted. Ate n'ekirala nakyo kankibanyonyole, Museveni yatutta emyaka 40 nga ssente z'omusolo zonna zonna azisitockpilingamu byakulwanyisa, kubanga ngera bwe bagamba nti ekizibu kyo ekyokulwanyisa kyo bwebanga nnyondo gy'oyinawo ng'ekyokozesa, buli kizibu kyonna kyonna ogenda kiraba ng'omusumaali. So kati Museveni kubanga amaze emyaka 4 ng'apayiringa byakulwanyisa, buli kizibu kyonna kyonna solution agirabanga military operation. Era bakadde banne abasooka okumutoba bangi nnyo bamuyekera buyekezi, nakonsentratingamu eyo layini kyova olaba yabawangula. Kati Katonda n'agenda n'alinnyaffe ku mitwe ne tujja nga tetumanyi sitayiro ze n'omulundi n'ogumu, naye nga naye ezaffe tazimanyi. Ne tumuyita watasobola, ne tugamba oke, mwagenda ne mulwana, mwalwanirira ddembe, mwalwanirira democracy, ka democracy yono, democracy asinga okuwulira abantu ebituufu, abantu ge basinga okuwagira yawangula, oke, 80% bali myaka gyaffe n'okukka wansi, 80% baavu. Omaze emyaka 4 mu bukulembeze, kati tugende wali. Ne tumutwala watasobola, yensonga lwaki Museveni tasobola ajja n'agamba Kyagulanyi byayogera alimba. Agamba abo bainsitinga violence, abo baagala kulwana. Batukutte batusibye naye tebatusalirangako omusango gwonna kuba tegusobola tusinga, kuba byetukola byonna biri mu mateeka. So kubanga ekyokulwanyisa kye tulina kyekisinga okuba moral, both maaso gaffe ne maaso g'abazadde baffe, but most importantly maaso g'amateeka ne maaso ga Katonda. Ekyokulwanyisa kye tukozesa ge mazima n'amateeka. Museveni tasobola tuwangula. Osobodde okubeera ng'otegeera ensonga lwaki omukulu obukulembeze abwetaaga ayinza bufuna atya. Then tugenda ku nsonga gye ndowooza nti y'ey'okusatu nga nkulu nnyo. Agambye tuyinza okutoba okufuna obukulembeze, bangi tebagenda twegattako. Ne bwe tunaafuna obuwanguzi, bangi bagenda kujja bajaguze nga bagamba naffe twalwana, twabayambako era twakontributinga. His Excellency Bobi Wine ayongeddeko n'agamba nti bajja kujja bagamba naffe twali party ku struggle, newankubadde bayinza okubeera nga beebo abaatulyangamu n'enkwe, beebo abaatunafuyanga, beebo ayambangako n'omulabe okumugamba nti oyo wankyukakyuka, oyo omulaba wankyukakyuka. Bangi bambega bajja kukyuka bagambe nti ffe twali party ku struggle. Tufune ebigambo bino.
will claim that they were part of this. Many people will say we were supporting it. Okay? Many people, even those that are despising us now, they will say they never believed in the dictator. So this land acknowledgement should shine a torch in the future and show you where we are going. One day, everybody will have agreed with us. One day, everybody will say, I was part of that cause. That alone should give you confidence. Kubanga tujja kuwangula era abo bonna n'abo batujerega sawa zino bajja gamba twalinga nammwe bamuzeeyi abaana abawe ebiseera ebyo bajja gamba basukulu baabwe ebiseera ebyo nga tukyalwanyisa dictator n'abo bennyini abali mu kulya dictator mu ngalo. So mukole byonna bye mukola nga mukkiriza nti tujja kutuukayo, nga mukkiriza nti n'omwana oba omuzukulu wo ajja kuba ali proud, ogamba nti bazadde baffe nga bakyalwana okutereeza ensi yaffe. Bino bye byaliwo. So nze I am confident ti gye tugenda tujja kutuukayo basebo ne banyabo, temuggwamu maanyi. Ebyo byabadde bisuubizo, gye tugenda tujja kutuuka. Maze okuwa ebimu ku ebyo bye nkuwadde kwe kuli ensonga lwaki yagenze. Ekyokubiri kwe kuli lwaki yasalawo obukulembeze bw'eggwanga. Ensonga ey'okusatu, abo abatuwakanya era abo abatulyamu enkwe baliyimirira ne bagamba nti naffe twali part ku struggle. Newankubadde baali tebaali, buli omu akola ekikye. Wano we tugenze yatuwadde ensonga lwaki Mwami Museveni kye kizibu ky'eggwanga. Lwaki Mwami Museveni kye kizibu ky'eggwanga, era n'atusabikira n'atuwa bulungi. Tumi buli speech Bobi Wine gy'akola eri waffe okuwulirizibwa, ezitowa akawumbi ka dola. Naye bwe nziramu n'entunulya speech y'eruweero n'endaba neno gye yakoze, man ndalamu. Katuwulire ensonga lwaki Museveni kye kizibu ky'eggwanga. Yes, there are so many people that are contesting the dictator. There are so many of us, and indeed the question has been coming, okay, Bobi mwagala kugenda kujjako Museveni, and then what? And then what? Kubanga mutugamba we want to remove a dictator. Is that all? That is not all, ladies and gentlemen. Bitwagala okukola byonna, the impediment, the roadblock between us and our dream is that old man namukadde oyo ali e Uganda. Ekizibu ekiyimiridde mu kkubo lyaffe. Naye ng'okugyawo namukadde, it is only the first step. We seek your blessing to do what? We seek your support to do what? We want to do it in your name, in your representation, but do what? Allow me, ladies and gentlemen, because most of the times we tubadde tujja ne twogera nammwe, tubadde tubabuulira bizibu ebiri e Uganda, the challenges that we face. It is to the extent that some people branded us lamenters. Today I'm not here to lament. I'm not going to remind you of the challenges that we have from, because you know them. Majority of you ran away from home, not because you want, but because of the situation back home. I know many talented people here. Many of you bangi twakula nabo nga bagezi nga bali enterprising, naye mpola mpola mwagenda apwanaga kanjivuga enveewo, nogamba ono yajja kumalako kanjivuga enveewo, n'omulala si business person, si pastor, si farmer, si celebrity, si TV presenter. Everybody
gw'osuubira ne gw'otosuubira, everybody fena tumaliriza tuvudde waffe. Different challenges. Sometimes we don't even want to be reminded of those challenges. And yes, tonight I'm not going to remind you of those challenges, because those challenges you know only too well. Everybody has unique challenges, but those challenges begin and end with the leadership that we have back home. Biba byakuterera binakuterera ku bukulembeze, kubanga obukulembeze bwe bwayonoona byonna byonna. So bwe tujjako Museveni, lwaki twagala okujjako Museveni? Abwe tumujjako, then what? Thank you very much. A better Uganda. What is that better Uganda? What does that better Uganda look like, ladies and gentlemen? His Excellency agambye nti ekizibu kya Uganda ye Museveni. Nange njagala kugamba wano nti buli kyoyogera ku mu Uganda kyetololera ku mwami Museveni. Yogera ku parliament, yogera ku kusiga eddamuzi, yogera ku bintu ebyenjawulo, byonna byetololera ku mwami Museveni. Babaka simanya tebakola biki mwami Museveni. Ekitegeeza nti weetaaga kujjawo kyolabanga kyekizibu. Ekizibu kyeki Bobi Wine agambye ye mwami Museveni. N'atuuka n'akugamba nti abantu abamu bo balowooza nti tulina ba kwekubagiza, era n'abagamba leero sizze wano kwekubagiza. Leero nzize wano okubagamba kyekituufu. Ayogedde ku bantu abawaŋŋanguka mu Uganda, n'agamba buli levo ewaŋŋanguka, era kumenyedde bapasita, basuubuzi, baani, buli omu awaŋŋanguka mu ggwanga. Oba ogumidde ku ono ng'oli agenze, ogumidde ku ono ogenda okola naye nga mwana kiganye, nga naye afulumye eggwanga. Eggwanga tuli mu ddidduka. Ekizibu ki? Ekizibu His Excellency Bobi Wine akyogedde. Kituzeeyo ku Ajati Namyalo nti bakutte ssente ne baziwa Ajati Namyalo azireetere bannayuganda South Africa, mb'okwongera okubasitula mu mirimo gyabwe. Lwaki ekyo tebakikola nga bali wano e Uganda? Lwaki era bagenze South Africa gye bagenda okuyiiya mbw'ate babatwalira ssente? Kino kyabujego. Okwata otya ssente ozijje mu ggwanga ozitwalire bannayuganda abawangaalira eri? Abali wano bakaaba, mumukutte ssente muzitwalire bali. Naye nga n'abo be mutwalira ssente mwe mwabasindiikiriza balina ne zi bizinensi e Kampala, balina zi bizinensi wakati mu Uganda. Mwe mwennyini ne muzikuba ekigo ne muzisuula ne basalawo bave wano bagende bayiye. Kati mugamba mumukutte ssente muzibatwalira. Buno bulimba muli muggula kifaananyi. So Bobi Wine bamubuuziza bwe mumala kati bwe tumala okukwata obuyinza kyekiddako. Ekyazzeko yatusiigidde ekifaananyi kya Uganda gy'ayagala, butya bweyina okufaanana. Uganda gy'ayagala butya bweyina okufaanana na biki ebiyina okubeeramu. Nzikiriza tugenda tuwuliriza ebigambo bye. Talking about a new Uganda, allow me very briefly to paint a picture of the country that we want to build, and we can build it. The Uganda that we want, a new Uganda, first and foremost, we want that Uganda to be free. To be free, what does that mean? To have a free country. Lately, all of you saw that Uganda is now completely under military grip. The military is firmly in charge of our country. Who is the head of the military? Museveni's son. All of you know Museveni's son. Mwena mmanyi obwongo bwe bulowooza. Bajjajja baffe batugambanga Idi Amin.
This is Idi Amin ate nga atamidde. Bajjajja baffe batugamba Hitler. This is 10 times Hitler. So that's where we are as a country. We want to free our country, to end military rule, to make sure omuntu yena are enjoying a human dignity, just like it is here in Canada. To have the right to be human beings, ladies and gentlemen, that is what we mean. Tetulina right kubaba human beings, because you can't be a human being when I don't like your attire and I'll send my men and pick you and shave your head and beat you and torture you and do all manner of evil things on you. That's what happens home. We want to end that, and we're going to end it. We want to have a country where everyone is going to be equal before and under the law. Oboli Muteso, oboli Munyankole, oboli Muganda, oboli Mucholi, everybody. That is our mission, and we are going to achieve it. That is the first step, the very first step that we are taking as soon as we take power. Twagala tubeere mu nsi ng'omuntu tatya kwogera kyalowooza kubanga ajja kunyiiza abo abali mu buyinza abakutte emmundu. N'omuntu totya kulaga nti olina amagezi kubanga abo abakutte emmundu tebalina amagezi, therefore bw'olaga nti olina amagezi bajja kulowooza obajereze. That is what we want to change, ladies and gentlemen, and we are going to change it. We want to live in a country. One of my sisters, Rebecca, abadde akiyimbako wano, and I agree with her. We must have a country that has constitutionalism. Lwaki tubeera n'amateeka naye tegagobererwa? Nga bagamba okay, abantu balina obuyinza okulonda, ne musimba layini, omu abantu 50,000 ne bamulonda, omulala abantu 3 ne bamulonda, ne balangirira ow'abasatu nti yawangudde. So we want to change that. We want to take power in the hands of the people and make leaders servants of the people. Ng'omukulembeze ayagala obuyinza alina okujja wano ne yeererejja n'abannyonnyola kyayagala obbakolera, ne mugamba kale tukkiriza, ne mulonda, bw'atakikola nga muvotinga out. Twagala abakulembeze babeere nga batya abantu, nga batya okunyiiza abantu, nga tebasobola kukola bya kisiru. Nga namawanga nga Canada okulaakulana baganda bange. Sinti bano ba Justin Trudeau yani Prime Minister mu simanyi na mumanyi. Ensi zino okulaakulana tekitegeeza nti abakulembeze baazo balungi nnyo, nti oba bampisa nnyo. No. Ne kuba abantu baazo bali so empowered that you cannot bring them nonsense. So we want to empower Ugandans, abakulembeze babeere nga batya abannansi. Ng'atya okulya enguzi agamba abantu bajja kunkasuka nga kisoboka. So that is what we want to bring in our country. Ate nga tusobola okukireketawo baganda bange singa tuba tukwataganye ffenna ng'amateeka ge gafuga kye bayita rule of law. We don't have it back home. Tewali mateeka tegakola. So that is the first step that we want to do in Uganda. Bobi Wine oluvannyuma lw'okulaga nti ekizibu kya Uganda Museveni ne bwe bamugjawo kyekiddako akusigidde ekifaananyi kya Uganda kyayagala Uganda efaanane. You know, ayogedde ku kulonda nti Mukbalayini eringa eriko abantu 5 no ng'alina abantu 3 ne balangirira abantu 3 nti yawangudde. Bino mwabirabako mu kalulu kannakwedde ne balangirira wa NRM yali akutte ekyokusatu eyo Uganda nga tewali gye wekubira nduulu. Bobi Wine agamba tuteekeddwa okuzzaawo constitution. Bw'avoddeawo atandise okutuyisa mu Uganda gy'ayogerako era wana atuukidde ku ebyenjigiriza mu ggwanga. Mumanyi ekiri mu byenjigiriza? Okimanyi nti n'abaana abatalina bikozesebwa leero be bagamba nti no be basinze mu Uganda. Okimanyi nti n'ebyenjigiriza bali mu bivuga nga babitwala si nti bali bagezi.
naye bwe bati we baagala ebyenjigiriza tuwakatambi ako. Twagala okutereeza ebyensoma byaffe. Our education system is fake. It is old school. It is colonial. No wonder abeesobola bonna bonna tebasomeseza abaana waffe. We want to improve our education system. Number one, kuva ku primary. We've talked about the 4 A's: academics, athletics, arts and agriculture. If we focus on those things, not only academics, we can revolutionize our population. Si buli omuntu asoma kubeera engineer oba doctor oba lawyer. We can train athletes right from school and they will transform our economy. Kuba athletics bamu sente nyingi, and you know our bodies historically tuli talented. Ku mirembe gy'amini twagenda ku zi finals ez'enjawulo. Back then fe twafulumyanga ba athletes abakabi, ba boxer abakabi n'abawuzi abakabi. We don't have that anymore. Lwaki? Kuba munange Museveni abali close to him bonna tebalina talent ebirevevu. So we want to fix that in our education system. Ate si ku level ya wansi. Siwe nasomera ku government sponsorship kuba nali mugezi. Ne kati ne bw'obeera mugezi otya ng'okola arts, you cannot study on government sponsorship. What's the explanation? Twetaaga okukola sente, university yetaaga okufuna sente, therefore the student balina okusasula. You know how much money Makerere University collects from private students? Just 100 billion. 100 billion. Naye mumanyi sente meka Museveni z'akozesa every day? 3 billion shillings every day. That's what Museveni uses. Museveni put aside 1 trillion shillings in his so-called PDM agende ng'akola campaign. Wetaaga kujjako only 10% ku sente z'akozesa mu PDM. 10% n'oseke Makerere, tewali mwana wa Uganda agenda kuddamu kusasula Makerere. 10%. And let's say tujjeko 50%, only 500 billion zitwale mu universities zonna. Kitegeeza ti by a stroke of a pen universities za Uganda zonna ziba zigenda kubeera free. Teweetaaga kulowooza nnyo. You don't need rocket science. You only need a heart that loves your country. As simple as that. As simple as that. Wow. Omusajja asaasaanya ensimbi. N'ensimbi zasaasaanya mu PDM. Bwe baziteeka mu universities eziri mu Uganda, abaana basomera bwereere. Bobi Wine akugambye nti just okwata peni nossa omukono ku lupapula, abaana b'eggwanga baba basomedde bwereere. Ekisinga okunnuma nti abo boolaba abatabikoledde baana baffe, bo baabibakolera, basomera bwereere ne baganya bikolera omujiji guno oguliwo. Why? They are shellfish. Bali awo balinga binankani tebeefiireyo, tebibakwatako. Kyova ebyenjigiriza babiwuubanga we baagala. Takomyawo agenze mu byobulimi, agriculture, naye atunuddeyo. Kino kibayita omukulembeze. Katuwulire ebya obulimi n'obulunzi abyogeddeko ki? We have a dream to fix our agriculture. Agriculture is the backbone of our economy. Tukaba butaba na mirimu. Naye omuntu ne bwenyandibadde tasomye ku nsi yaffe engagga, osuulawo ekijanjaalo nga totegedde, n'okomawo oluvannyuma lw'emyezi 2 n'okikuulawo n'ogenda n'olya. That is how rich we are. Tekiriwo wano Canada, tekiriwo mu mawanga amalala. Era bakadde baffe baali bagagga nnyo, wakyaliwo abakulembeze abaagalayagalamu ku nsi yaabwe. Abansingako ku myaka n'abenkana nange munajjukira nti twasomeranga ku mmwanyi. Abazadde baffe okuvuga ku pikipiki oba emmotoka baziyita mwanyi z'abala.
nekati olunaku lwaleero bamakinga sure nti munansi wabadde ajja obugagga bonna bawambawo. Basooka busoga ebikajjo ne babitwala, vanira ne bamutwala ne bamuwa muntu omu, pamba ne bamutwala, taaba ne bamutwala, ennyanja ne bagitwala, wonna ku nnyanja yonna yonna. Kati baganda baffe ab'e Buganda bo baali balowooza bali seefu nga bituuka ku balala, ffe be bakasembayo n'emmwanyi baazitutte. Naye singa gavumenti ekola, ate si kipya, si kubyeruuguza, byalingawo. Twalina cooperatives wano nga ziri run by people, by citizens, nga zempowalinga abalimi, zistabilizing ebbeeyi. Naye kati ebbeeyi y'ebirime egwa nga bweyagala, kubanga balina okufotola omunnansi bamukume nga slave. We want to fix that, we will fix that, ladies and gentlemen. Okay. Bwe yavudde awo teyakomye ku bya bulimi na bulunzi, yatunuulidde ku by'obulamu. Yatunuulidde ku by'obulamu, health service oba sekita eby'obulamu, nayo katugifune. Rich, and that wealth must help our people. So ebintu ebitusula ku mutima, ekikulembera kyeky'ebyobulamu. Bannange mumanyi amalwaliro gaffe n'enzijanjaba yaffe nfu. And yet our country is not poor, our country is rich. But because those the tool of our country only concentrate on keeping in power, ekikulu ekiriwo ali mu buyinza kusigala nga ali mu buyinza, amalwaliro ne bwe gavunda. We want to change that, ladies and gentlemen. Ate byenjogerako siroota biroote, byali bibaddewo. Ne problemu eno yali ebadde mu nsi endala zonna zonna, era enkuŋŋaana zaatula emyaka egisukka mu 15 egiyise. Batutula Maputo ne mu nsi endala ne bafulumya proposals ne bagamba no, Uganda okutereera ne Rwanda ne Kenya n'amawanga agali mu mbeera eyo only lift the budget. Ebyenzijanjaba mu biwejjasa obutundu 15, only 15% of your revenue muziteeke mu byenzijanjaba. Awo omuntu yenna ayina kabeere mwavu atya ajja kuyingira mu ddwaliro afulume agende nga mulamu aweereze ensi ye. E Rwanda bakikola, amalwaliro gaabwe gali perfect. E Kenya bakikola, kyova olaba ba political elite n'abagagga ewaffe babajjanjabira Kenya. Uganda yo yafuuka cemetery. So we want to fix that, and we will fix that because the money is there. Nabagambye nga ntandika nti eno speech gye yakoze Canada ngigeraageranya ku gye yakola e Luweero. Abajjukira speech y'e Luweero yali muliro. His Excellency bwe yavudde awo yagenze ku ebyenkulaakulana by'ensi, kuzimba biki, infrastructure tukigattire wamu. Bino byayogedde ebyenkulaakulana, ebya infrastructure n'ensonga z'amasannyalaze n'ebiringa ebyo yabizingidde wamu. Katubifune ku nsonga ya infrastructure, kuba amagulu amakulu gaffe namwe mugalaba mafu. Railway yo n'ebyuma baabijjamu ne bagenda ne babikolamu scrap. Yes, Muganda Museveni, bino bitubagamba tetuloota biroote, these are the facts. But I want you to imagine kukoko gwe balima ekisolo
singa railway etuukayo, singa enguudo zaabwe ennungi, singa gavumenti balowoozaako ne tuinvestinga mu production ne value addition nga chocolate bamuggyeeyo. Imagine amatooke ge balima ekabala eyo wansi singa enguudo zaali ennungi. Imagine ebinyeebwa bye balima eyo Busoga, ebirime bye mulima eyo mu Mwamu yonna yonna. If we had good road network kyandibadde kiggwa bulungi nnyo, ate nga sente bwe ziri. So when we are in power, ladies and gentlemen, we are going to deal with that to ensuring nti tuteeka amasanyalaze mu buli kanyomero ka Uganda akasembayo nga waliwo amasanyalaze. Kimala bumazi nkakasa nammwe abali eno mu diaspora tewandetaaze washing bay egiteeka mu kibuga Makati. Ova Kangulumira oluguudo lwa kolasi lutuukayo, amasanyalaze gatuukayo, ebirala ne baba bireka ba investor yemmwe. Ojja kukwata omutwalo gwo gumu oba emitwalo ebiri oba emitwalo esatu egya dola ogende ewammwe n'abalambi mumweera abantu 10 musobola okutandikawo akabuga. All you need is government to do the basics. Kiyamba kuba n'omusolo guba gugenda komawo. N'ebyo ebintu tebikolebwa, oluguudo baluzimba bamala ku making sure nti ettaka baliguze lyonna lyonna ne balyoka bazimba oluguudo olugendayo. Newankubadde nga nte zokka ze zibeerayo ng'oluguudo balwanikako muwogo. Naye enguudo zaffe zisobola okutereera ate sente bwe ziri. Omanyi boogedde ku nguudo zaanikako muwogo, bw'okwata ku luguudo lwa Madugomba eyo faamu zaabwe ze ziriyo, naye osanga muwogo nga bamwanise ebbali w'ekkubo akale. Simanyi oba ekyo mwali mukirabyeko. Muwogo nga bamwanise ebbali w'ekkubo, ekkubo nga baaniseeko muwogo, teri mmotoka ziyitayo, teri bantu bakozesa luguudo, naye osanga muwogo nga bamwanise mu kkubo esayidi ne sayidi, ng'oluguudo baalukola luyita mu faamu lumala essaawa 2-3 nga tewali mmotoka eyiseeyo. So kyayogera kituufu. His Excellency bwe yavudde awo, kakati kino kye kiina ato tuyamba okukola byonna byayogedde waggulu. Nakyo tukirina, si kyakunona mawanga malala. Bino nabyo tubirina. Ze natural resources nga gold, copper n'ebirala byonna tubirina mu ggwanga, naye abasajja babyetwalira nga bo. Bino bye byandibadde bikola byonna byayogeddeko waggulu, bitumenye ebyenjigiriza, agriculture, ebyobulamu, infrastructure and electricity. Ekyandibadde kibikola nga tetukaaba nakaaba ze natural resources oba minerals ze tulina ng'eggwanga. Bobi Wine yazoogeddeko, tumufune. Gold olunaku lwaleero mubadde mukimanyi nti Uganda exportinga gold ali worth $3 billion buli mwaka. $3 billion eza gold zetu exportinga, tugamba 2 ng'ensi. Ne gold is exclusively owned by the Museveni family. Bwataba Museveni Salim Sale, bwataba Salim Sale Muhoozi, bwataba Muhoozi Janet, bwataba Janet Sale, bwataba Sale Sodo. Ebirombe byonna byonna ebya gold $3 billion. Naye nga ku billions 3 ezo 40% gold oyo mumanyi gyava? Ava mu Kasanda district. Mu Kasanda district yonna tewaliyo yadde n'oluguudo lwa kolasi n'olumu. Nkidamu mu Kasanda district ewava 40% of that gold, almost $1.5 billion
tewaliyo nadde n'oluguudo n'olumu olwa chorus. Obubaliro bwayo omwana bwe yekiika bwati mu lubuto ng'entaanayo balina ogisima. Ensi gye tulimu kikulaga nti bwe tufumula bano abasajja tutandikirako obwo bugagga, tutandikira awo. Ab'e Kasanda beeyo batandikira awo. Ate kino tikiri Kasanda yokka, kiri e Busia, kiri e Karamoja. Bannange bansudde the biggest gold deposit in the world eri mu nsi yammwe e Uganda. Ne Museveni yoba obugagga bwa bulaba alowooza kufuna chemical weapons kulwanyisa bannansi. So tulina okwerwanako to making sure twejjako abo abasajja tutereze ensi yaffe. If we don't do that, mwe abaafuna omukisa okudduka e Uganda mujja kubeera nga mutunira Uganda nga North Korea nga temukyasobola kuddayo, ng'obugagga bwammwe bwe bakozesa okubagobaganya ewammwe. So this is to inform you that our country is rich, and this that I'm talking about is not a dream. We can achieve it, and we are going to achieve it. Mujjukira olunaku lwe nakola story nga twogera ku South Korea, in fact North Korea, ne mbagamba nti Uganda mangu ddala nnyo eyolekedde okufuuka North Korea. Mpulidde olwaleero in fact mpulidde speech y'omukulembeze ng'ayogera statement eyo. Abajjukira mujjukira. Kakati wakati ku bannayuganda abali e Bulaaya waliwo abatakyasobola kulinnya kigere kyabwe mu Uganda, naye nga wadde tebasobola kulinnya kigere mu Uganda olw'ebyobufuzi, kyokka ne gye bali gavumenti tebafaako bawa bukuumi, gavumenti tebafaako kumanya bwe babeera. Mulaba abaana abali mu kyondo kya Buwarabu n'amawanga amalala, omwana bw'afuna obuzibu gavumenti etoba n'okulaba nga emugjayo. Dwaki? Teyina safety ye, teyina ngeri gyemulondoola, teyina ngeri gyemukuumamu, n'endagaano wakati wa Uganda n'amawanga ago ezimu teziriiwo. Bobi Wine ayogedde n'abagamba ku safety yaabwe singa abeera nga ye president, engeri gy'ayinza okubakuumamu. Nga tuli bannayuganda nga wonna wonna w'oli, oba oli Brazil oba oli Canada, ng'ensi yo ekulowoozaako, gavumenti yo bw'eba ekufaako, n'amawanga gy'oli gajja kuwa ekitiibwa, tegajja kunyooma, tegajja kutulugunya, kuba gamanyi oli followed up, nimwe muli bamulekwa. Munnayuganda yonna gy'oli, you are on your own. That should not be the way. You belong to a country to which you pay taxes, or at least your family pays taxes. Therefore, that country owes you protection. That is exactly what we're going to do when we are in power. So twagala ebintu bikyusiza ddala baganda bange, twagala okutereza ensi yaffe n'ekifaananyi kikyuke. Alright, ye Bobi Wine tukyagenda maaso n'okubeera nga tutematema. Gwe atasobodde kubeera nga okwata key points ezo ziyasobodde okubeera nga ayogerako, twagala ozikutematemera, era nga tusemberedde okubeera nga tusigazaayo ndowooza 4 oba 5 zokka. Yayogedde dwaki oba kitegeeza ki, nsonga ki okubeera nga atambula amawanga. Tufune ku mboozi eno. Going into this election, into this fight on your behalf, twemanjogera ngamba nti mmwe bengezo okukiikirira, kubanga mazima jogera ngamba nti mmwe
nga mazima mwebengezo okukiikirira bannayuganda bali e Uganda n'abeetoolodde ensi yonna. You must have watched, I was in South Africa. I was some time ago in Dubai. I am here, I'm going to the US, I'll be in the UK. Now nsobola okutuuka nga ngezo balopera olutabaalo, but what am I here to seek from you? Two things, very importantly. I am here to seek your blessing and to seek your support. We cannot claim that we've gone to represent you without your mandate. We cannot claim that we've gone to represent you without presenting what we are going to show the people. But most importantly, we cannot claim to represent you without your blessing. So ladies and gentlemen, I am here to pick your blessing and your mandate. Aho tugende tukubagane n'omusajja ate tumuwangule nate. Atutegeezezza nti ekimutambuza amawanga era n'atumenyera nti mwalabye gye buvuddeko abadde South Africa, yaliko Dubai, kakati ali Canada, agenda kubeera nga yeeyongerayo mu America, asuubira okutuukako e Bungereza, naye tasobola kuyingira lutabaalo luno nga tasabye mikisa okuva eri mmwe bannayuganda oba okuva eri ffe bannayuganda, kubanga ffe bagenda okukiikirira. Asaba bannayuganda era ekimutambuza amawanga ng'asaba bannayuganda bonna bamuwa omukisa n'ekirala bamusapootinge. Wow, kino kikulu nnyo. Tumaze okubulya lwaki atambula amawanga, then ekyo bw'obanga okivuddeko talemye kubeera ng'ayogera ku mawanga ga super power agagamanyi ag'enkizo agagenda mu maaso n'okubeera nga gasapootinga mwami Museveni. Ayogedde ebigambo ku mawanga gano agali mu kubeera nga gasapootinga mwami Museveni ng'ate gamanyi nti musajja eeremeza mu buyinza. Tubifune. Mulowooza lwaki e Cameroon balina Paulo Biya ow'emyaka 95 yeesimbyewo, amawanga g'e Bulaaya tegali mu mulwanyisa naye gali mu kulwanyisa Traore ey'akamalawo k'emyaka 3. Kubanga obugagga bwa Cameroon bwonna bukola ki? Olunaku lwaleero njagala obategeeza nti America ebadde ng'ewa Museveni $1 billion nga bagituumye military aid, naye nga lwaki basponsoringa dictator amaze emyaka 40 mu buyinza. Ebyo ebimu ku bye tubeera tubasaba okuba exposinga mubalabise mubaswaze kuba eno mwina liberty kola ekyo mwattu bastopinga kuba ebisinga bagenze babisalako, twagala byonna babisaleko. So friends, this dream is real. This dream is real. It is not only impeded and stopped by the corruption that is going on in our country. Once we stop that corruption and we allocate our resources to the betterment of our country, we are going to build a country that you will be proud to return back to. Twagala nnyo baganda bange ne foreign policy ya Uganda eberenga eri pro-Ugandan. Embassy ya wano osobola okugendayo ng'oli mulwadde oba ng'olina obuzibu n'ofuna obuyambi. Embassy eya Uganda era zonna embassy za Uganda zaali reduced to playing politics. Kati just balinga ba agent baba dictator. Amawanga amalala omunakenya bwe yeesange Buwalabu, makawulire abanakenya bameka be bajjamu amawoolo oba be bajjamu ensigo? Makawulire abanyarwanda bameka be bajjamu ensigo oba abatanzania bameka be bajjamu ensigo mu nsi z'Abawalabu? Makawulire abakadaama bameka abanigeria abatulugunyizibwa? Kubanga ensi zaabwe zifolowinga abantu baabwe, kubanga munnansi obeera kya muwendo. Ewaffe bw'ova e Uganda baba bakuwonye naye ate bakugoberera ne gy'ogenze kati baagala bajjako n'omusolo. Era namwe muterwaneko, I tell you
nammwe bajja tandika obagerekera emisolo ate bagibajjeko. eno speech yabaddemu Samuli n'Akatungulu ng'eyasiise yatuwadde tuwoomerwe ebyaddala. So bwe yavudde awo yannyonnyodde ku nsonga ya protest vote. Dwaki baasalawo protest vote this time round? Dwaki baasalawo protest vote? njagala nako sobola okubeera nga tukalaba engeri yokka ey'okuggyako mwami Museveni. Dwaki balina kuyita mu kye baatuuma protest vote? Ensonga lwaki twasalawo pathway yaffe to freedom ebeere protest vote 2026. Nekino nja kinnyonnyola nti bangi nnyo baali bagamba naye twawangula 2021 kati lwaki tudda mu kalulu? Era nabaddamu nimbagamba nze nga bokisa manyi nti ne bwogenda n'olwana ng'olwanye na mutabani wa reefu n'omukuba n'agwa naye ne basaliriza ne bawanikamu awangudde n'abeera n'omusipi omwaka mulamba. Next year bwaba waliyo championship fight najja nga neyewaana n'omusipi ng'oli wali gwomanyi wamukuba era osobola omukuba ali mu ringi agamba ani asobola nze nyina omusipi. Abaffe eyamukuba champion omutuufu mba mu amagezi ki abiveeko amuleke aliyewo okova okola ki? Odda mu migwate n'omukuba bubi nnyo. Yensonga lwaki neewaayo basebo ne bannyabo ne ŋŋamba oyo fala musobola ate nga kituufu tumusobola ne siyinza musobola nze ng'omuntu nze mwewulira naye nina kubeera nga ndi nammwe kuba amaanyi gali mu mmwe basebo ne bannyabo. And that is why we are here, ladies and gentlemen. But that protest vote is not only about the presidency. This is not a contest between myself and Museveni. We are fighting a bigger monster called Musevenism. Kuba Museveni alina bangi nnyo abamulya mu ngalo. He has messed up right from LC1. And gladly we have this opportunity of an election. And we've spent the past 5 years, ladies and gentlemen, galvanizing our leaders, preparing our leaders, because our plan is not just one day. It's not just 2 days. It's not just 1 year or 5 years or 10 years. It is a program that goes on and on and on. It does not stop with one person, myself, no. It goes on and on and on. In any case, yatandikira kunze. I'm only here to play a part and to inspire others. Who knows? The young people that are listening to us will be even more aggressive, even more patriotic. And gladly, they're getting earlier training. They will be more educated, more skilled. Bubajja kuba babitandise nga bato. Ffe twasooka nakuba miziki twazuuka late. So, the future is bright, the future is robust. Okay, kale, ye mukulembeze, tusemberedde okubeera nga tumalayo ebigambo bye byayogedde. Byendowooza nti byansonga, video yaffe gituwere like, eyakatwegattako, oli ku DPTV Uganda. Genda mu maaso n'okubeera ng'osubscribinga, enteekateeka nnyingi nnyo ezigenda okubeera nga zikomawo. Bobi Wine yayongedde okubeera nga abajjukiza. Dwaki oba oliawo yatandika ebintu bino. Tulabe emboozi eno then tugende ku final word. Katusooke words then tusooke mwene emboozi. Nesoolayo nine yamukulembera ekibiina kya National Unity Platform ku lw'Abannayuganda bonna abanyigirizibwa
kugenda mu lukontana olwa 2026 and here we are. Nze wano okubategeeza kyetugendamu sijja sikulonda kwa bulijjo, no. Okuva lwe twajja ever since NUP and our generation rose to the occasion, netugamba kati ffe twagala byakujjako Museveni si byakumuvuganya mwate tubeere mu opposition, twagala byakumujjako ate nga bya ddala. You saw what the response has been. We are the only group that has been responded to as terrorists. So, for us, much as we are non-violent, the regime in Uganda is dealing with us like it's dealing with terrorists. For the regime in Uganda, this is not an election, it's not a campaign, it is a military operation. So we are going to war. We are facing an enemy armed to the teeth with bombs and guns and knives and missiles, but we are armed with only the truth and the Almighty God. Yakutegezeza oba yajjukiza dwaki yatandika bino era amaliriza nga tugamba nti tugenda mu lutalo olulimu abakutte ebissi, emmundu, obwambe ne mizayiro, naye nga bo basajja battu balina mazima na Katonda. Bobi Wine yakoze final remarks ze naye nga zikwasa ennaku. Njagala tuzirabe oba tuwulirize. Wano wabadde wakulu nnyo. Njagala obajjukiza eno si nsonga ya Bobi Wine, eno si nsonga ya politician yonna, eno nsonga yaffe ffenna. Temulinda busajja buno kunyiga mulyoke mukole kye mukola. Temulinda kutemula bantu musooke mukole kye mukola. Mutukozese nga tukyaliwo baganda bange. Let us do what we must do. Fahad, send me this and I'll read it. If the reasons that made you join the struggle are weak, the reason that will make you abandon the struggle will be even weaker. Wow. Ensonga eyakuyinza struggle bwebanga nnafu nga walengerayo kyana nga kibigula noganka nyingire struggle, then ensonga ejja okujja mu struggle nejja kuba nnafu. Naye ensonga eyakuyinza struggle bweba yakwagala ggwanga lyo, bweba yakwagala kukyusa nsi yo, bweba yagala kukyusa bintu forever, then ensonga ekujja mu struggle nejja kuba nnene. Ate sirawo nsonga ekujjamu eno struggle because this is a life of all of us. Bannange kamalirize nga mbeebaza mwenna olabiki bye mukola nga mbazaamu amaanyi. This seems like a dream but it's going to happen. I have no doubt. Kati no nze kambabulireko Museveni ne bwagula bonna naffe abali wana abakulembeze nakeera ku makya ng'abaguze nga betwogera temukyabitegeera. Ayi Bobi tukolera sibitegeerera. Bannayuganda bajja kwenunula, bannayuganda bajja kwenunula. Naawe ali eyo ngolooza nsobola obivaako Uganda n'emirira. Bannayuganda bajja kwenunula. Abasinga obungi kati abaheadinga struggle eyo emyaka finally. Sigenda kubeera nga nsukkako wano okujjako kukwebaza nti obadde mulabi mulungi, obadde muwuliriza mulungi okuva gye twatandikidde okutuuka no tugenze mu maaso n'okubeera nga tuwunzikira programu y'olunaku olwaleero. Ebigambo bwe tutyo bwe tubitemyetemye, kansuubire nti osobodde okubeera ng'obitegeera. Eno ye DPTV Uganda. Nze Sajjime mbadde ne Morgan ku kamera, butereevu Abba abadde mu production okubeera nga akutetenkanyiza n'okuteerawo buli kimu kyogenze mu maaso n'okuba ng'olaba ku screen yo. Mbeebaza nnyo mwenna benkola nammwe, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twagala bateera wano mbasabe nti mubeere bulungi, Mukama Katonda abatukuumire.